Mu biragiro ebyayisibwa Pulezidenti Museveni mu kwetangira ssenyiga omukambwe, abasuubuzi bagamba nti ono teyalaga butya gavumenti bw'egenda kukwasizaako basuubuzi ku nsonga ya misolo. Bano abeegattira mu kibiina kyabwe Kamapala Arcaders Advocacy Forum baagala gavumenti eveeyo eyimirize URA ne KCCA okubasoloozaako omusolo mu kiseera kino. Wabule ekitongole kya URA kireme okubeera nga kiddamu okusolooza emisolo eno wansi olw'ensonga ebyenfuna bikalambidde. Bano era baagala gavumenti eyogere ne bannyini bizimbe bayimirize okubasoloozaako ez'obupangisa ng'embeera bw'etereera. Ekwatagane ne balandlord bonna ab'omu Kampala basobole okuba nga rent either bamuggyawo mu biseera bino olw'ensonga ntino ebyenfuna abasuubuzi abakolera mu Arcaders z'omu Kampala ebyenfuna byo byagudde, oyagala toyagala omusuubuzi takyagenda bweru. Ensonga y'amazzi ssaako amasannyalaze nayo baagala gavumenti ebeeko bw'eyogera n'ebitongole ebikwatibwako bibeeko engeri gye biyambako abasuubuzi. Ensonga y'okwerinda ssenyiga omukambwe owa COVID-19 baagala buli mulyango guyingira mu kizimbe guteekebweko amazzi ne sabbuuni ssaako eddagala eritta obuwuka oba sanitayiza. Oyo alina obusobozi abeere nga ayambala gloves kubanga naddala ku bisenge okwo abantu kwe beekwata kuyinza okuba kukyafu, ebyuma bino eby'amadaala bikyafu buli omu abikwatako. Omuntu alina obusobozi ayambale gloves mu ngalo. Wabula olwaleero abasuubuzi abakolera ku nguudo mu Kampala basiibye ku mudido nga batunda obubikka ennyindo n'emimwa ssaako n'eddagala ly'okunaaba mu ngalo eri bannansi. Batubuulidde nti waliwo masiki ezaakoleddwa wano oluvannyuma lw'ezireetebwa okuva ebweru wa Uganda okuggwaawo kw'abo abazireeta. Ne tulina okwetangira kubanga mu famasi malwaliro obuntu bwaweddemu kubanga temukyali bintu biyingira muno. Batugambye tulina obeera nga bali tuli bayonjo kyetubira twalesa akantu kano okanaaba mu ngalo obuwuka ne bufa. Ne minisitule tennayiwa yadde giravuzi nti oba za 5 oba zaaki tetuziyiza oba nfuufu oba kawuka. Tuyambye eggwanga mu linnya lya Yesu Kristo asinga byonna. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.